Ate ku kasambattuko akali mu kibuga Kampala abasuubuzi gye bagadde amaduuka ababaka bawabudde gavumenti okuteesa nabo. Obuzibu bwokka bwe tulina mu Uganda ebintu ebimu ebyandikoleddwa oluusi ne ba ministers buli omu amaliriza nga ba ministers abo bejjeko obuvunaanyizibwa obwo obuyinza obwo buli kimu nga bakijjuliza president. So nga ne president ofunye appointment ne president kitwala ebbanga. So kakati olwaleero abantu bali mu katu the president ali busy ensonga zaabwe tezinnakolwako. Mu nsisinkano eyasooka ne President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga ya Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solution EFRIS okubasolooza omusolo mu kiro ku ngoye enkadde bye bamutegeeza yaliko byayimiriza mu mwezi ogwa May. Ababaka bagamba okuggalawo amaduuka kikosa ebyenfuna by'eggwanga. Kitegeera nti olunaku luno oluyitawo nga abasuubuzi abo baggaddewo amaduuka gavumenti yaffe ebeera efiirwa ssente ennyingi oba oliawo ze bandikuŋŋaanyiza nga amaduuka ago gakola. So government wake up, temwebakira ku mulimu, muzuukuke mukole ku nsonga z'abasuubuzi. Abasuubuzi balina okuddamu okusisinkana omukulembeze w'eggwanga nga abiri John ekitaasoboka era mu kiseera kino ekkololo gye baali bategekedde okusisinkana baddabirizaayo. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.